ababbi agagabi ga gavumenti bw'abanga takyasobola kugenda mu America ng'abaana be gye basomera oba gy'ayagala basomere ekyo kiba kikulu nnyo gy'ali n'olwekyo pressure ekola mwongeze pressure temukendeeza muliro abasinga ndaba muli wano muli bavubuka oba olina akagaalo fulendi nga byokwogera tebitegerekeka kabuuzi akokola ki ate nama abawala abali wano alina omusajja najja nakugamba I love you mugambe I love you naye ku nsonga z'eggwanga oyimiriddewa teri kutubuzaabuza mbu I love you naye ensonga z'eggwanga ng'otagala ng'olyaganaaga nze nkugamba nkulavinga kituufu naye ensonga z'eggwanga zinsingira kubanga eggwanga lyaffe kyekisooka twagala tunule eggwanga lyaffe tulitereze basebo ne banyabo NUP everywhere banaye muli bakabinyo banamukono ne bwe mwetuulirako nabo Madam Teacher sanyuse nnyo okulaba olunaku olwaleero n'okubeera wano ne banamukono mwenna abali wano Honorable Amaniyo webali nnyo okubeerawo era njagala bannamawulire bakube ekyo ekifaananyi jangu oyimirire mu maaso ga Madam Teacher wano wenyini mu maaso ga Madam Teacher wano people power sebo nawe osazeewo kibeeramu kale sooka oveeyo nange kibeeremu kino kale people power our power kale struggle gye tuliko tugamba ekisooka kanoonye ekyokubiri kola ki ekisooka banange njagala tuwuliziganye feeza esooka bagiyita ki feeza eddako feeza eddako feeza eddako feeza eddako banange ziri feeza ezitaano esooka tugamba kanoonye era eyo feezi kye tulimu olunaku olwaleero tuze wano okutongoza abantu abagenda kanoonya abantu abagenda kawenja buli wamu mu buli kyalo tugenda kubeera ne do to do tugenda kanoonya buli wamu wonna bwe tumala tugenda kakola ki tulina okukalonda buli omu alina okuvaayo n'akalonda n'alonda President Kyagulanyi n'abakulembeze bonna bonna era awali ambulera kola ki bwe tumala kalonda feeza eddako bakiyita kakuume okalonda n'okakuuma n'obeerawo n'omakinga sure tokakuumye okakuuma bakikolera ku polling station naye ku polling station tekimala kyova olaba tugamba kalondoole eyo feeza eyo kansubire mukitegedde kalondoole oba kagoberere making sure akalulu ako kebanawunsinze ku polling station era ne ku district kebanawunsinze President gye buvuddeko yabagambye taate tuleme kudongowala nti tubeerawo ogambe nti nze maze okukalonda kazireyo nebake ku makya nkebere ku simu bitambudde bitya nedda ku luno teri kwebaka ate ekyokubiri teri kugenda mu byalo mbukati tulonze bwe tumala tukagoberera ne tugamba kagenze ku district headquarter ne tugamba naffe tugenda kubeera ku district headquarter ne bagamba ti kati kagenze Mukono ne tugamba naffe tugenda kubeera mu kibuga Mukono abasomera abawandiika bakimanyi Yesu bwe yali agenda abagamba nti temuva mu Yerusaalemi temuva mu kibuga bano temuva mu kibuga nawe akalondodde mu kyalo genda mu kibuga bw'omala feeza eyo ey'okakuuma kalondoolo ogende wa kakati awo okola ki kakati bwe banaalaba nga wooli abawa balaba n'ebyo ebintu abagala okuzanya emizanyo bwe banaawulira nti abaana b'emukono bakunganye ne bawulira nti abaana b'emasindi gye bali ne bawulira nti n'embalala gye bali ne bawulira nti ne Arua gye bali baba tebagenda kukola era tebagenda kukola ki ne bwaba ye n'abaana bayiganga ate abayiganga bomuli babi nnyonnyonnyo bamanyi bulungi nnyo so bwe tumala ne bagezaako okukacangacanga tukola ki tukabanje tukalwanirire people power so ezo ze feeza ez'akalulu ke tulimu basawo ne banjabo teri byakusaaga
nsanyuse nnyo okubalaba nga mwena muva mu byalo byonna byonna ebya Mukono municipality. Njagala basaba kano akalulu muleme okukatwala kyasinga akalala. Tekali kuzanya kubanga kano akalulu kaditamininga kinene nnyo. Akalulu ako singa ebintu tebikyuka mujja kulaba ebintu bye mumaali temulabangako mu myaka 5 egiddako era mu myaka gino 5 tubirabye. Ekiteezi enjega ekiteezi mukijjukira bulungi nnyo. Abantu ne batuuka kufiira mu kasasiro. Baminisita ba Museveni ne babba amabaati g'abawejere. Ne sente ze babadde babba ne bazongera bwongezi. Kati wetwogerera bwogenda n'olaba order paper, buli order paper efuluma mu parliament baba beewola sente eziriyo mu billions ne billions. Zogenda okusasula n'abaana bo n'abazzukulu. N'olwekyo bino ebintu abantu balekerawo bisaagiramu. Ate namwe aba NUP mulekerawo okubeerawo nga mwogera tanze ku president genda kulonda president ate kati wali ngenda kulonda omulala. Ffe twakugamba nti awali umbrella otikinga. Luno lujegere twetaaga kulaba nga buli wolaba umbrella tikinga kubanga eyo ye struggle gye tuliko. Mukitegeera basebo ne banyabo n'abakulembeze baffe njagala basaba bwe tuba tulina abakulembeze abatatambula bulungi mwetereeze nammwe mumekinge sure nti mutambula n'abantu. Bwe tuba tulina abakulembeze abatakwatagana mukwatagane. Era nze olunaku olwaleero nzize wano okuzimba olujegere lwa Mukono municipality. Njagala mukimanye nti mwe abaana abantu b'e Mukono kulaffe ya Mukono mukiraba bulungi nnyo. Musalawo kinene nnyo ebirala sigenda kubyogerako. Ensonga okitegedde gwe bamukubireko ku ngalo. Oyo ategeera nti Mukono eyina enkizo ku bitundu ebingi nnyo ebisinga. N'olwekyo ffenna tukole kye tulina okukola. Tulina komanda waffe wano bamuyita Madamu Teacher. Oyo tumwesiga nnyo. Oyo Madamu Teacher bannange abantu badepulira boogera ebigambo awo. Naye ate nga bakimanyi bulungi nnyo nti Madamu Teacher record ye eri very clear. Madamu Teacher tosobola kumubuusabuusa ne bwobaani. Bw'oba olina komanda nga komanda tabbye sente z'amuwa omusolo, nga komanda teyewadde kasiimo simanyi kasiimo biki, nga komanda talina byayonoonye ate nga komanda asigadde ku nsonga, oyo komanda oba omwetaaga mu lutabaalo. Oba olina komanda nga kyayogera emisana kyayogera ekiro, kyayogera ku Mande kyayogera ku Sande, kyayogera ng'abantu we bali kyayogera abantu nga tebaliwo, oyo komanda tuba tumwetaaga mu lutabaalo. So komanda waffe ono ayina abakulembeze abalala batambula nabo, bammeeya aba MP n'abalala mubawagire mubanoonyeza akalulu. Naye kusingira ddala tunoonye akalulu ka pulezidenti Kyagulanyi Center mu Robert. Mu kalulu akaggwa basawo ne banyabo twawulira wali ensonga eyo waliwo ate abalonze NRM wano nga Honorable Amani obwagambye twagala kati nga Mukono banange ne 90% ebeera ntono nnyo ku NUP era nga bwabasindise mugende mubuulire abantu mubabuuse ekisooka bavayo balonde. Tubadde tubagamba njagala mulabe statistics era Comrade Rovans byosomesa olunaku olwaleero njagala ensonga eyo gigyeyo bulungi nnyo obalage statistics tisinga abantu kubanga bamaze dotwa list ya voters oba abalonzi abali mu buli kitundu ky'eggwanga. Mbalayirira singa abantu b'e Mukono, abantu b'e Wakiso, abantu b'e Kampala bonna bavaayo ne balonda Kabaka weddemu oli Museveni. Kubanga ogenda ne wesanga nga ye wabbira obululu voter turnout ebadde 80%. Eno gye tumanyi tasobola kubbira kalulu nosanga voter turnout ng'eri 40%, 50%. N'obuuza kibadde kitya? So twagala tusaba abantu baffe bategeere nti okulonda kikulu nnyo. Tubadde tubagamba ebbanga lyonna nti omuntu bw'aba asobola okwetegekera embaga emyezi 3 mu maaso, oli bw'aba asobola okwetegekera ekivulo ne bamugamba nti omuyimbi owakabi agenda kubeera wano mu Uganda neyetegekera emyezi 2 n'asonda akasente n'akatereka n'akola ki, oli bw'aba asobola okwetegekera omupiira simanyi Arsenal egenda kuzanya ne Man U week ejja n'agyetegekera bulungi nnyo. Omuntu aba asobola okwetegekera exam n'amanya nti nina ekibuuzo mu myezi 2 n'akyetegekera.
lwaki omuntu aba tasobola kwetegekera akalulu akasobola okukyusa obulamu bwo n'obw'abaana bo n'obw'abazzukulu otuuka ku lunaku lw'akalulu n'otandika kuleeta sitole nti nze ngenze nesanga abantu nga layini nene nange nezirayo ewaka obeera mu ddongo abantu mubabuuse mubategeeze nti akalulu kitegeeza kinene nnyo abantu bamanye nti akalulu kaabwe ge maanyi gaabwe ku mbeera y'obwavu gye tulaba mu Uganda twali tutambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne tuwulira embeera y'obwavu eri buli wamu bw'oba oyagala abaana basome bulungi akalulu kalina amaanyi ago bw'owulira nti batubbako 10 trillion shillings every year obutabalika 10 buli mwaka obutabalika 10 bwali badde bukola butuleetera obuweereza bwonna bwonna kati ku lunaku lw'okulonda n'ogamba nti simanyi sewulira bulungi simanyi abantu abamu basewo ne banyabo obawulira nga babitwala ng'ebyokusaaga era ennaku ezo mbadde mpulira nga bagamba simanyi NUP erese politics w'obukyayi n'ebirala bwe bityo kaakati bo abawamba abantu baffe Bakanata Muhammad bamukya wano mu mukono ne bababusaawo mu kalula kagwa mukimanyi bulungi abantu be battira wano mukono kakati oyatta abantu n'awamba abantu ate yagamba nti tuleeta politics w'obukyayi kakati tetwagala kuwulira aba NUP abali bwe bati muyina okubeera ku nsonga bwe muba muyina ebizibu n'omukulembeze yenna owa NUP ebyo tusobola bigonjola mu nyumba yaffe naye teri kugamba nti ate nze kansalewo nonyo tosobola mb'olonda basi etaliimu mipiira kisitiyalingi kyavaamu dda terimu ndabirwamu kiraawo ne driver tamanyi kyekigenda mu maaso tosobola mugamba nti basi egenda direction enakugamba people power n'ekisumuluzo kya mukitegeera bannange so kyetugenda okukola ffenna kwe kunoonya akalulu ka ambulera tutikinge ambulera tukuume ambulera tuwanguze ambulera tuvimbe ne ambulera tuyingire mu Uganda empya ne ambulera kubanga omusana bwe gujja weetaaga ki enkuba bwejja weetaaga ki buli kimu kyonna ekijja weetaaga ki ambulera ye ansa yaffe nga bannayuganda era madamu tukyabalungamiza bulungi nnyo n'abagamba tetukyayimba nti tulivimba mu Uganda empya nga bwe twabagamba olunaku lwe tumala kulonda tugenda kutandika n'omulimu ogw'okuzimba Uganda empya kyova olimba twalukyusa ne tugamba tulizimba Uganda empya Uganda empya eri wano manifesto samale yaffe weeri wano twagala kuleeta eddembe mu Uganda buli omu abeere nga yeyagaliramu nga tolaba drone n'odduka ng'omanyi baze kuwamba twagala kujjako kino ekya corruption obuli bw'enguzi n'okudiibuda sente z'omuwomu kye tuyita national unity kirala teziriyo kubanga mukimanyi bulungi nnyo bannamukono sente ze musasula mu misolo naye n'owulira nga bazibba bubbi oba oliawo ate bwe bazibba endala bazitwala wabweru w'eggwanga gye muvuddeko wadde batubuuza timulowooza lwaki badde batubuuza mulowooza lwaki bano abapoliisi n'amagye tebatukubye nnyo ku mulundi guno ne tubagamba pressure gye mwateekako kalulu kali ye batiisizza mukyukire nti abantu abo abasinga babateekako envumbo tebakyasobola kutambula ogenda America ogenda Europe ogenda n'awalala ate gwe ali wano oyinza obutakitwala nga kintu kikulu kati nomusirikirire mulire obubaka bwa president sikayimba bannange president namugambye nti ndi wano nagamba abantu b'emikono lwaki sibasindikira ku bubaka era n'abusindika banange abantu b'emikono mwasibe mutyanno yenze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine people power banange
basindikira buno obubaka nga nsinziira mu kitundu kye bayita Kabongo oba mulaba akakasonda waggulu ddala akalinga effumu ku Uganda awo wennyini nno wendi ne bannange twazze wano naffe kutambuza njiri ya protest vote abantu message etusinga obbawa era namwe gye njagala obbawa eya protest vote kitege Museveni akutte mu byoma bannange kalulu kaku kwekalakaasa mulaba ekiri e Tanzania baali babafufugaza naye abantu bwe benyanyamula musobola okwekolamu omulimu kyekiri e Tanzania kyekiri e Cameroon ensonga lwaki tutambula ebitundu byeno byonna yonna tusinga kubuulira njiri ya bwegassi twegatte ffenna nga generation ng'Abannayuganda oba ggwanga ki oba ddiini ki tusobole okusindikiriza Mwami Museveni naye tukozesa kano akalulu era tubakunga mwenna mukanoonye munyonyola abantu batutegeere abantu begatte mukanoonye abantu mubakunge baveeyo balonde mukakuume temuvaawo mukimanyi ne bagezaako okabba tukalwanire ku Burundi guno tujja kalwanirira okuva mu bitundu byonna bya Uganda okuva eno mu north okuva mu west okuva mu east naawe wennyini e Buganda so mutambuze message eno abaana ba NUP mutambuze message ey'obumu era abantu mubagambe tulonda umbrella awali umbrella we batiikinga mbakubiriza mwenna musigale ku bakandidate ab'ekibiina tetulina independent yenna gwe twendoosinze tetulina independent yenna omusindise ne bakandidate b'ekibiina mubawa amaanyi gonna mubawagire kuba abo betugenda nabo mu gavumenti empya yes n'abalala tujja kukolagana nabo naye betulinako control betukkirizganyiza nabo beebo Gebe banange mondeke nange bozekwa alakarane muwulira kubeera wano ekyokukola sigenda kibagamba kubanga mukimanyi bulungi nnyo president alina okubeera wano kakati sigenda babuulira district ki ekyakutte akati naye abamukono njagala mumenye record zonna mwababeera mumenya record mu districts ezi hostinze oba ezikyaziza president waffe mu kalulu kano mwino vaayo ne mukola statement naye ate mwe mbesiga kubanga tubadde tukiraba nga mukikola buli lunaku mwebale nnyo okumpuliriza kati ndowooza madamu tikyawaidize tugenda kanoonya tukakuume Our power madamu tikyera yakulembedde olutabaalo nga bwe mulaba wali our power madamu tikyera yakulembedde olutabaalo nga bwe mulaba wali waggulu eddala ku ttaka munaakanoonya mukyakalonda mukyakamba abantu bakalonde mukyakubiriza abalala bakalonde mukyakugamba babba bammwe abazadde bammwe mukyakakuuma buli wamu mukyakakuuma mukyakalondoola bwebamala mukyakalondoola mugenda kagoberera bwe bagezaako okubikyangacanga mukyakalwanirira mukyakabanja mukyakozesa emitimbagano kabanja mukyakola buli kimu kyonna kyonna kabanja kakati n'ebigambo ebyo nga secretary general wa National Unity Platform ku lwange n'obukulembeze obulala bonna nga tukulemberwa president Kyagulanyi Ssentamu Robert tubatongozza nga abanoonyi b'akalulu ate ng'abantu abagenda kukunga abalala bonna babeegatteko mugenda kawenja madamu ticha nga babagambye mugenda faano buli omu afuneyo abaka katuyingire Uganda empya ebalinyo basobole banyawo people power ku lwa Katonda n'ensi yaffe Ssaabasajja Kabaka awanga